twali tuzannya mu nyumba nga tuli muzannya twali tulina ebimotoka betuzannyisa male mu nyumba kyo twali eno wajajja waliyo omuwala yali mukulu nkubanga yali asoma na university nampita Seremba nangamba Seremba jangu namala nangamba webake wange enewaka nangamba zimiriza nenzimiriza nengenda okuwulira gase nakange nemugamba okola tingenda kupe wajajja nagamba ondope wajajjao sigala kugulira soda ali ne soda ekizere nali mwagala nnyo ngenda nakukuba nampa 10 nanga ntino genda ogule soda wemba nfuka omusolo oguba gunuma ogujja mbeera nnumizibwa muneno mu kati mu ddwaliro ennaku zino kyali kyakenderamu ekirwadde oba okyawira obulumi kyali kyakenderamu otwale iwe batugamba mbuno mujja kudda ku lwokubiri ne bayitawo ennaku sente ne zitalabika bulungi ne bayitawo ennaku kati nali nvaako baka ku makya nenziruka nga mpira omusolo genda kumpitamu ate tegumpitamu nagenda ofuka ngenda olaba omusolo tegujja ne gwetuumirawo ebintu nengiramu nti nekwata muno nenyiga ne gujja ne gugwa ebintu ne bigwa nga binganga kologeti gwe bayiyawo wansi ne gugwa omusolo ne gutandika okujja naye nga nnumizibwa nga nabusira obutono bujja bugwa gwe bandeeta eno tandika okubeeranga ne anti nga bantwala mu ddwaliro emulago ne bankebera n'okunkebera ne bagamba mbuno munene omwetaaga kulongoosebwa muno era waliwo ebintu ebigize ebicaafu ebirawo mu kawago munene omwetaaga kulongoosebwa ne batugamba yeetaaga tumutwale mu ddwaliro eddene emulago ne tugenda mulago ne batugamba tugende mu Bosa clinic bwe twagendayo ne batugamba tukole ki tumuzeeyo yeetaaga okugenda alina test gye bayita CUG bagikolera ku imaging center so ne tugendayo nga beetaaga sente ennyingiko baata emitwalo 7 bonna nesa tusobodde okubeera nga obuyambi bw'omwatu tubukuŋŋaanyiza tufunira ddala sente zoya ddala miliyoni 4 ate nga si ze zokka tuze for treatment soko zikwateko ziwulira banange neebaza nnyo aba SB4 MEDIA okumpa obuyambi era nange mujje mukama abaddizeewo bwe naakula mukama nanyamba nempona nange era nja kuyamba abantu nga nammwe munyambye tuyina essuubi twatandikidde ddala olugendo ku bulamu bw'omwana ono so jjo twagenze mu ddwaliro nga twagala appointment omwana alongoosibwe nga badokita bwe baali batugambye ne batugamba embeera mwali si nnungi nnyo kabasooke bamuteekeyo akapiira kubanga ensigo ze zaali zitandise okunafuwa so kati okumulongoosa tebasobola mulongoosa nga ziwikeninze so akapiira kano kalina engeri kubanga buli lwakola susu wabanga ajja asindika n'amaanyi ge kati akapiira ako kalina engeri gye kakanyamu pressure susu n'ajja buzi basusu ne bandikayo tupiira nga tutini nga tuninga akasiki amaze tunitenkayo ekyuma ne kingira nga kinsikaninga ne banteekayo akagundi akapiira ne bankubamu eddagala maze okunkuba eddagala ne bakanjijayo wamaze kanjayo nenfuka akabinika kabadde kanatera okujjula kennafuse oba bantaddemu eddagala kabadde kanatera okujjula ne omusolo ne gulekeraawo okujja gwemazeyo gukka ngedde ku makya ngerenguyiweyo naye ngenze kulaba omusolo nga gwa redi nga guvaamu omusaayi nengenda nensumulula ena wansi akantu era newemumaze nengulaba nengamba anti omusolo guvaamu omusaayi nakuyamba makesi namugamba makesi nakubira omusawo akubidde omusawo ne bagamba tino bagenda kunzizayo enkya bankulyeko banongoose era enkya tugenda mutwala ku makya bamukole surgery tutuluse bagenda otukolerako so tulinda buzi dokita n'okuba omugumu tubadde n'omulwadde bamuyita Seremba Sande myaka 11 abadde amaze ebbanga nga tafuka bulungi okuva mu buto alina okwekama oba n'akyuka omusolo okuvaayo ekibaali kimuletedde obuzibu nga n'ensigo zibaali zitandise okuba nga zitandise okukyankalana tumukoledde operation gye bayita ablation of the posterior valves egenze bulungi naye alina okugenda n'alaba abasawo betuyita ba nephrologist
nephrologists baba balaba ensigo z'abaana abafunako ebizibu bwebityo waba alina ekizibu ky'ensigo era bajja omujjanjala bagende mu maaso kaba tazirina bajja bamugamba kati gwe ebyo biwedde twali kiddako. Abalabi baffe aba SB4 bannange tuli basanyufu nnyo sajjaro yaffe ebadde successful ebadde nnungi twebaza Katonda Seremba bamuzizza bulungi dokita akoze kyonna ekisoboka Seremba okuba nti sajjaro ebeera successful so tubeebaliza ddala mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nti mutambudde naffe mu lugendo luno ate atukkiriza Katonda nti Seremba agenda kudda engulu bulungi agenda kufuna kyonna kye yeetaaga mwebale nnyo mwebalire ddala. Seremba tali bubi musanyufu nnyo era kati kugaye yayagala ng'abaana bonna. SB4 MEDIA tugusa ensonga kwoli twongera okubuuzaako ate nate mu kitundu kyaffe kino twakoma okubuuzaako nga tuli mu ddwaliro ne tuvaayo naye nakubayo tuzza okulambulako ku Seremba Sande banye mubadde mubuuza bannange ali atya bannange yakoma ku ki mami mukulikeyo mu ddwaliro Twakomayo ssebo ali atya ye Seremba tali bubi musanyufu nnyo era kati kugaye yayagala ng'abaana bonna. Sande oli otya? Jendi. Olamu bulungi? Kati ofuka bulungi? Naye nga ye yawona obulumi bwe? Yawonera ddala tetukyakozesa pampa ekisookera ddala ate empale tezikyatoba buli kimu kati musanyufu bulungi ate yatereera okujjako era tukyaddayo wa dokita okumureviewinga tukakasize ddala. Leero okubiddeko nga gy'oli? Ye mbadde mu ddwaliro dokita yali atugambye tuddeyo olwaleero ate era beeyongere omumukeberako kati n'atugamba nti era tugenda kuddayo tulabe dokita w'abaana ate beeyongere omumukebera munda ensigo ziri zitana buli kimu ye naye nga atali bubi. Naye nga tusabire gwe nawe naliyo tusabire ekyo ekyensigo Mukama akitubuuse. Era naffe kye tusaba yesala yaffe ninga ekisinga obukulu bannange tuli basanyufu ekitibwa tukiddiza Katonda yabakwatako aga Katonda ne mutuwa ssente mwebale ate mu SB4 nze simanyi mwe musinga mu kintu kino Mukama batuweera omukisa abawe kye musinga okwetaaga. Amiina. Sande tunyumiza ku lugendo lwali mu ddwaliro watuuka mu ne bakola batya? Simanyi. Wage wali na mfieta ne bankuba ebiwunga muno ne bankuba obuwunga mu kanula saddamu kutegeera. Bakuba ki? Obuwunga muno bankuba obuwunga saddamu kutegeera. Neweebaka? Mbadde manyi nti bakukolako ng'olaba bwoti. Banneebasa. Bakwebasa. Katokyawera bulumi nga bufuka? Sikyawulira. Ebibiri ebyajja nga tebikyajja? Tebikyajja. Kati nfuka bulungi. Gamba wawona? Kati webaza ku muntu ali eyo yakusabira? Naye nziza abantu mwena abankwatirako nawa SB4 MEDIA nebaza ne anti okuba nga yeyabanfunira era nebaza neyanza nnyo neyanzeeki
Okay, kati buno obubaka bwolaba buno waliwo mikwano gyo balaba akatambi kaffe ne bakusaasira era be batutisse abantu abo bali mu USA kankusomera message abantu abo bali mu USA bayita St. Paul Anglican Church Warham USA gye bali batusindise wano tuleete obubaka buno nga bubwo bagambye mami bagambye omwana oyo yali bulungi mulimu omuceere mulimu akawunga mulimu sukaali omufaliso gugwo sabbuuni namuno mu baketi mulimu ebintu ebirala mulimu tabulu bananas ayamba nnyo ku baana mulimu ne ku ngoye kamba ebintu bingi nnyo bannange toyanziza nnyo aba church eyo bagita St. Paul Anglican Church Warham USA babijita St. Paul Anglican Church mikwano gyaffe aba St. Paul Anglican Church USA bana tugenda bateeka musaala mwebala okulaga ebikolwa ebyekisa eno ye Bayibuli yennyini tweyanziza tusiimye era tugenda bateekanga musaala bulijjo tweyanziza kubanga Seremba kati y'omu ku baana abeeyagala naye luli mu butuufu kyali kimunyiga ndowooza ne psychologically nga teyeeyagala mwebale nnyo. Okay, bannange tweyanziza nnyo aba church ya St. Paul omukulu gwe mwatumye obubaka yabutuusizza omukulu Habi obubaka yabutuusizza bannange butuuseeyo ewa Seremba tweyanziza nnyo tweyanziza nnyo abala bakatambi kaffe kano ne mutuwa kye mwasobola okubanga tujjanjaba Seremba tweyanziza nnyo abapromisinga mukama ayinza tannabakkiriza kutuukiza kisuubirizo kyabwe naye nga tweyanziza nnyo ebeesigadde mwina tusabira ku bigenda mu maaso naye nga mmanyi nti mukama waali kunayo gwe nga oli eyo nga osimbudde essaalayo ajja kutereera bulungi. Okay, tweyanza maama. Amiina. Mwebale mulabirira. Amiina nammwe mwebale nnyo bwe tubeera abangi mu butuufu tujja kuyamba bangi SB4 mukwano omutima ogwo mukama ayongera okugaziya nze nabeerakawo ne ŋŋamba senga tunaye abantu nga kale 10 nga balina omutima gwo era gye bali Katonda ayongere obbagaggawaza ayongere obbakwatirako ayongere okuba kyemusinga okwetaaga okusingira ddala okukola kyayagala batuuse mu ggulu. Okay, tweyanziza nnyo maama Seremba alyenga bulungi yeebake bulungi oba oliawo n'obulamu bunaatereera. SB4 MEDIA togosa ensonga sharinga katambi kano likinga ate nga tweyanziza nnyo temujjango okwo omutima omungabi gubagendereko aba church ya St. Paul banange tweyanziza nnyo beera bulungi weeraba. Neyanziza abantu mwena abankwatirako namwe SB4 MEDIA nebaza ne anti okubanga yeyabanfunira era nebaza neyanza nnyo neyanzeeki.